twagala wano tulonkinge manifesto na anti n'akabonero kagendero kakati luli mbadde ngana okuwa manifesto kubanga mbadde nzigira mu kibiina ekyokugira mu kibiina abooluganda kaadi teriiwo kitadde lonkiya manifesto n'akabonero zijja kudogo ewaddako awo ate oli tabalimba baŋŋambye nti nagamba kyono bwavaako obukulembeze bw'NUP zinzirako nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bw'NUP. Hold on, tuba n'obujulizi wano. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti, pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Kiri kyayogedde mu Daily Monitor, akyogedde n'akyewakana. Neffe tulina obujulizi omulaga nti yakyogera era ng'akisimbako amannyo g'atayimusa. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti, pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Yoyo mumanyi. Mugendeeko mu constituency ezo mbuuze abantu bano abeeyita ba elite buweereza ki baweereza abantu. Ekyo kiteekawo ng'okimaliriza. Bw'agamba nti agenda kulonkinga manifesto. Manifesto by'ebisuubizo omuntu yenna by'asuubiza abantu bagenda omuwa obululu. Si bwe kiri nti ye. Naye nga bw'agambye nti mumanyi elite munnamateeka njala bakoze ekibuuzo kimu. Obuvunaanyizibwa wa MP buvunaanyizibwa ki mu constitution ya Uganda? Obuvunaanyizibwa wa MP buvunaanyizibwa bwe ki mu constitution ya Uganda? Obuvunaanyizibwa buli obu. Kulondoola nsimbi za muwamusolo n'ebizikolebwamu. Kulondoola nsimbi za muwamusolo n'ebizikolebwamu mu constituency ye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kuteesa na kubaga mateeka. Ebintu bibiri kati akola manifesto agikolera nnyina. MP toteekeddwa kuzimba luguudo, kusima ddaamu, kuzimba masomero, kukola kintu kyonna. Y'ensonga lwaki nti naawe omuntu sekinnoomu ne bw'ogamba nti ewo waliwo enfuufu oyiwewo mumalamu oba oteekewo kakoolansi oba kasementi etteeka likwata. Amanyi alina diguli mu mateeka kati yalowooza mateeka gategeerera bannayuganda bonna. Amanyi alina security, amanyi nti security ye nga bw'agina bannayuganda bonna bagirina. Amanyi nti alina ssente nti bannayuganda bonna balina ssente. Kati bw'atunda mu bantu bonna ng'amukulembedde alaba ebitabo by'alina ne ssente azirina kimutwalira obudola. Mubuuze ekibuuzo kimu, gwe bw'oba olina obusobozi obwo bwonna waki teweetandikirawo kibiina kikyo n'otafuna bizibu ku bantu b'otasobola kukkiriziganya nabo? Njagala sooka babuuza era mbategeeza ekigambo kino. Kasi tokkiriza ekintu kyonna kiba kitegeeza nti ebikivaamu kyonna oba obukkiriza kyekiriwa. Ne bw'osayininga endagaano n'oteekako omukono nti ntaddeko omukono oba okkiriza. Eyeeyita munnamateeka n'oli eeyita munnamawulire yasoma amawulire bakimanyi nti badifyinga party rules and regulations. Era nga bakimanyi kyekiddako bo kennyini olw'okuba nti basumbuyi state yabasindika okukola kye tuyita diversionary n'okudivertinga ekibiina n'okidividinga. Baasalawo bajje baparticipatinge mu kintu ekitali mu mateeka. Baparticipatinge mu vetting gye bagamba nti yabituli. Kati ogamba otya mb'olirooya ng'ate ogamba nti ozze mu vetting gy'omanyi nti yabituli. Kyekisooka ekyokubiri. Ng'omanyi nti abagirimu bayimbi. Kyekyokusatu. Ng'omanyi nti abagirimu obasinga obuyigirize. Bw'oba omuntu omusinga obuyigirize kiba kitegeeza tosobola mukkiriza kujjako interview oba kuvetinga. Bandi bali bugati nze simu bwekuba tekumwe muntu alina diguli y'amateeka don't try to vet me. Tegeera nti mutegeera but
akuvetinze wa senior 6 oba wa degree esokera wa diploma yo yaliwo mateeka wakkiriza okuyingira no signing ne bakuvetinga the outcomes ziriwo accept